Pawulo Kirimuttu CS Kalinda Akamenyi Records ge yayiiya gali ga kwewandiikira bbaluwa ng'eringa eveeka era ng'ebikira mukyala we nga bwe yafa era nga bwe baali bamulinda okujja amangu n'embiro okuziika. Bwe yamala okwewandiikira ebbaluwa eno eyali mu luzungu olukyamukyamu n'agisomamu era bwe yatuuka ku lunyiriri olumuyita okugenda amangu okukola ku by'okuziika n'alabira ddala ng'amagezi ago gamuyamba bulungi. Amangu ago n'ayambala essuuti ye eyali esinga okuba enzirugavu n'atambula n'ebbaluwa eno mu ngalo nga akutesa omutwe era nga munyiikaavu nnyo. Yayitira ku dduuka lya kolegi n'agulayo galubindi z'omusana n'azambala, olwo n'ayolekera erigenda ewa Flora era yamusanga akekeza teepu mu ofiisi. Pawulo teyakonkona na konkona, yayingira buyingizi. Flora eno ng'akyatunudde mu katabo ke yali akopololamu be yali akuba ku teepu yamuboggolera nti, lwaki oyingidde nga tokonkonye? Pawulo ne yeetonda nti nsonyiwa. Mu butuufu Flora yali tategedde nti aboggoledde kabiite we, nye bwe yayimusa amaaso nga ku munne ko ye nti kabiite kiki? Munne kwe kumuggyirayo mukuku gw'ebbaluwa amangu nga Flora amaze ogiyisaamu amaaso kyokka nga tategedde bulungi luzungu. Yabuuza munne nti, ndowooza kati tewakyaliwo muzisiko mu ssuubi lyaffe ery'okufumbiraganwa? Mu butuufu oluusi mbadde ntyamu mukazi wo, wabula ddaalingi kitalo nnyo. Ko Pawulo nti, kikulu nteekwa okugenda kati era sirina na ssente bulungi, ate empisa yaffe ssemwandu ateeka okukungubaga okumala omwaka mulamba. Ko Flora nti, ekyo nakyo si kibi, kijja kutuwa ebbanga nga tweteekateeka eby'okugenda kwo, ka ŋŋende mbikukolereko. Omukulu ajja kukuyamba, manyi akwagala nnyo era nange nandyagadde ŋŋende naawe nga omubaka wa kolegi. Ebirowoozo byonna Pawulo yali abisembye, naye ekyo ekisembayo bw'atyo kwe kusala amagezi nti, daalingi tetwonoona ssente bwe tutyo ezange ate naawe ojje. Ssente zino tugenda kuzeetaaga nnyo nga tukomyewo okuva mu kuziika. Kino nakyo Flora yakiraba nga kyamagezi era yakikkiriza. Kyeyava akwata ebbaluwa eyajja okubika n'agitwalira omukulu ng'ayagala amusabe ayambe Pawulo mu by'okugenda. Bwe yaddayo mu ofiisi yasanga omukulu alina omuntu gw'ayogera naye, era bwe yawuliriza eddoboozi nga ye Registra. Omusajja ono Jones, Registra, yali azaalibwa eyo mu South Wales. Yali amanyiddwa nga omusaaze ennyo era nga muwogeziyogezi, kyokka nga ayogera luvenge ate nga wa lugambo, era nga bw'akusanga ng'ositamye nga otuula butuuzi. Kale nno Flora teyayagala kulaba mukulu nga ne Registra waali, kyokka yali yakatuula essimu n'evuga. Bwe yagiweereza ew'omukulu n'amugamba nti, Flora okomyewo, janguuko wano. Flora yasalawo atwale omukisa guno okwanjula ensonga za Pawulo ew'omukulu. Bwe yatuuka mu ofiisi, omukulu n'amubuuza fayiro omwali kopi y'okwogera kwa Pawulo, kubanga Leviranda Watson, omwawule w'obusumba obwali bubaliraanye, ye yali asomyeko ebimu ku ebyo Pawulo bye yali ayogedde ku lupapula lw'amawulire, naye nga yandiyagadde okuyita Pawulo okugenda okwogera eri ekibiina ky'ekkanisa ye. Kyokka ng'amaze okulaba okwogera kwonna nga bwe kwali, Flora wano we yalabira akakisa ak'okubikira omukulu wa kolegi ne Registra omukyala wa Pawulo, era n'okusaba kwe. Yabalaga n'ebbaluwa eyajja okubika. Registra yagiyisaamu amaaso era n'agiwa omukulu. Ng'amaze okugisoma, Registra kyeyava yeekunkumula nti, nze sitegeera baddugavu, Pawulo yawasa dda. Ebiwandiiko byonna bye nnina ku ye bigamba nti Pawulo si mufumbo, ate mukazi we ekyoyo afudde. Kooli nti, era Florence oyo y'aba atubuulira. Mu ngeri yonna Florence saagala kuyingira mu nsonga zo, n'empulira empuluwujju nti ogenda kufumbirwa Pawulo, ate ggwe obadde okkiriza otya nti alina omukyala. Wabula ebyo si bye nakuyitidde, kyokka ne bye nakuyitidde tugira tubireka. Pawulo ono alabika nti si mwesimbu. Kankubere Reverend Watson n'essimu agira bino abiza ku bbali. Ye ebbaluwa Pawulo gy'agamba nti yakubika giggyeemu kopi eteekebwe mu fayiro ye, ne Pawulo muyite mangu ajje wano. Pawulo yajja yenna nga wejja anti ng'ateekwa okubeera ng'afiiriddwa. Registra yagaana okuvaawo, kyokka Flora baamugobawo
wabula naye yagaana okuyitibwako ebyogerwa. Kye yakola yasiba oluggi lw'emiryango n'ekisumuluzo n'atambula bugereggere n'atuuka ku luggi lw'emiryango n'ateeka okutuukwe ku luggi, era yagenda okuwulira nga Pawulo yeerwanako. Yali ayanukula ekibuuzo kya registrar kye yali amubuuzizza nti bulijjo tugamba nti towasanga era ne ffoomu yo gye wajjuza ssabbiiti 2 zokka eziyise bw'egamba, ate mukyala kyono afudde. Mu butuufu Pawulo yali tasuubidde nti ebigambo byevunudde biti, era emmeeme yamutyemuka bwe yalaba fayiro ye ku mmeeza, naye kali amaggwa. Florence bwe yawulira ekibuuzo kya registrar n'aluma omumwa n'alumemba, n'ayisa eriiso mu katuli k'ekisumuluzo n'ayagala alabe Pawulo bw'atunula, ng'ayagala alabe Pawulo bw'atunula kalimbira ono. Ne kye yalaba kyamulaga Pawulo ng'atudde, emikono gye ng'agitadde ku bisambi bye, kyokka ng'asazeeko, yalabika nga atidde. Era Flora yagenda okuwulira nga Pawulo agamba registrar nti naye ssebo gwe waliko mu Africa, era wandibadde omanyi nti ewaffe tetuba na mukyalo omu, tetuba na maama omu, tetuba na taata omu. Baganda ba nnyoko bonna baba nnyoko, abakitaawo baba kitaawo, abakyala b'Abaganda bo bonna baba bakyala bo. Omukulu wa college we yamuliira ekimuli n'agamba registrar nti kyo kituufu, bannansi bali bwe batyo bwe balaba ebintu, era nze nalwawo okukitegeera. Omwana omu yansaba okugenda okuziika nnyina, ate wayitawo omwezi gumu era nansaba okugenda okuziika nnyina, ko nze nnyoko afa emirundi emeka. Depute wange ye yantegeeza nti buli mwana alina bannyina bangi nnyo. Bwe baatuuka awo, registrar kwe kusekamu nga bw'abuuza Pawulo nti kati osigazza abakyala bameka? Florence yasse ekikkoowe era n'asalawo okuyingira mu ofiisi y'omukulu nga yeebuuzisa ekintu. Aba afuluma, registrar kwe kumukunukkiriza nti Flora wulira bino nti mu Africa buli muganda w'abalo aba balo, era Pawulo yafiiriddwa omu ku bakyala be ab'engeri eyo. Ko omukulu nti nze bwe mbeera eyo siwasiza ddala. Yajjula kibbo kya nseko, era Pawulo bamukolera enteekateeka agenda aziike omu ku bakyala be nga empisa bwe yali. Kyokka ekirungi ku olwo n'ebibuuzo byabwe lwe byadda, Pawulo yali abiyitidde waggulu ddala, era waayitawo ennaku 2 zokka. Flora n'amuwerekerako ku kisaawe ky'ennyonyi bwe yali amusiibula n'amugamba nti mukwano, olumala okuziika mukyala wa muganda wo ng'odda. Ko Pawulo nti lwakugenda ne ŋŋenze kiwuduwudu, emmeeme esigadde naawe. Olwo akaloboozi k'omukyala omu kubakola ku kisaawe we kaayitira abantu mu muzindaalo nti mumpulirizeeko, abasaabaze mwenna abagendera mu nnyonyi Entebbe 129/076 eyita e Paris, Rome, Khartoum, Entebbe, mugende mulinnye. Pawulo yayimukiramu, naye aba agenda bw'ati, omuwala kyava amuvumbagira n'ateeka emikono gye gyombi ku kutu kwa Pawulo n'amubuuza mu kaama nti bannange Pawulo, nange ndiba mukyala w'Abaganda bo era? Ko Pawulo nti si ggwe ogabika. Flora we yamuweera kiisi, omulenzi gye yagenda yeekomba n'okwekomba, munnange nga Pawulo Kirimuttu adda Buganda. Pawulo yakomawo bulungi ku nsi y'aboobwe nga alina ne diguli ku kisaawe ky'ennyonyi e London. Yavayo mu ttumbi, kyokka ennyonyi yawenyuka emisinde n'ekamala, kubanga obudde bwagenda okunyiimulamu buti nga bali Entebbe. Era bwe yawulira nga ab'omu nnyonyi balanga nti batuuse Entebbe, emmeeme yamutyemuukirira. Yajjula ebirowoozo, yali takakasa bulungi nti essimu gye yali akubye ewa kitaawe yagifuna, kubanga eyo ye yali esunya kubeeka nti yali wakutuuka ku lunaku olwo, oba baagifuna baani abali bazze okumulinda. N'omukulu bazibumbira yalimu, ate bwe yavaawo n'alowooza ku buwanguzi bwe, yayagala asale amagezi afune engeri gy'analaga abantu nti omusomo yagukuba oluku mu mutwe kyokka nga tayogedde. Yayagala ayambale ekijoowoowo kye ekya diguli nga afuluma ennyonyi, kyokka ate ekyo ne kimukwasa ensonyi. Yayagala akwate ebbaluwa ye mu ngalo, waakiri bategeerere ku ekyo nti yayita, kyokka nga si bangi abali bajja okukissaako omwoyo. Era emmeeme yali ekyamuwooleza, ennyonyi n'egwa. Mu kufuluma yasalawo y'aba asembayo, era bwe gwali, wabula bano abaali bazze ku kisaawe okumulindirira, buli muddugavu yafulumanga ne bakuba mu ngalo n'okulaya ku buluulu n'okukkaliriza nti
wuuyo Pawulo. Kyokka buli gwe baakubiranga akaluulu bwe yabasembereranga ne balaba nga si ye Pawulo, olwo ate ne babambira amuli emabega. Baazibumbira ne nnyina Pawulo balaba omwana waabwe tebamulaba, omwoyo ne gutandika okubacekeera. Nnyina yali atandise okujja ebiyengeyenge nga takyatunula n'eri ennyonyi. Yagenda okuwulira ng'abantu basaanuukudde enduulu etawulirwanga nako. Yagenda okutunula mu kisaawe bw'ati nga ku mulenzi, kyava abuuka ate naye n'asaanuukula enduulu enzibu nti wulululululu, wuuyo ddala, y'oyo ddala. Nga bamaze okumulamusa baalinnya mmotoka ne ziseeyeeya okutuuka ewa kitaawe bazibumbira. Ekyali eyo kyali kinyeenya magi. Ab'ekika bonna baali bakuŋŋaanye, baafumba ne bakamala ettooke lulatta, emmimmonde, omuceere, amayuuni, balugu, nandigoya, endagu, omugoyo, nakati, ejjobyo, ebinyeebwa ebirimu akatiko akaganda, entungo, leero n'amenya ki era n'aleka ki. Baafumba ebirungo byonna, entujjo kata ereke n'emmese obuwuulu. Waayitawo mbale, Pawulo n'agenda ku kibuga okunoonya emirimu. Mu butuufu waliwo kampuni n'ebitongole bya gavumenti ebiwerako ebyali bimuyise okugenda okubiraba amangu nga yakatuuka. Baasi Pawulo gye yalinda yali yakutuuka awo we yalindira essaawa 2 ez'enkya. Ye Pawulo yatuukawo nga ewula eddakiika 5 okuwera 2. Yali ayambadde essuuti ye eya wuulu nga ne munda ataddemu basikooti nayo nga ya wuulu. Awo ku sitenseni yasangawo abantu bangi era nga n'abalala abaali bawulidde ku ttutumu lye. Bonna bamwetooloola nga bamwebuuzaako, nga bwe bamubuuza ku bye yalaba ebuzungu yagenda okujjukira okutuula ku ssaawa nga ziri mu 4 era yali atandise okweraliikirira nti osanga bbaasi yali emuyiseeko ng'akyali mu ssebaduuka emboozi, wabula nalwanga yamugumya nti bbaasi eyo yadde yali ya ssaawa 2 ne bwe yabanga eyanguye ejja 6. Pawulo yatandika okuggwamu essuubi era buli ddakiika 5 yakaberanga ku ssaawa. Kyokka era nalwanga yamubbirako nti nno bambi ne bwe najja yali akyayinza obutafuna tiketi okuggyako mpozzi nga asangudde amasanda mu ngalo. Pawulo kino kyamulema okutegeera. Nalwanga yalaba alinga afuuyira endiga omulere, kyeyava amugamba nti ssebo lwakuva Bulaaya naye okuggyako nga kakapalaga kali okakwanga siringi nnamba nga bbaasi tennajja, ettikiti ogifuuye mu ŋŋombe. Pawulo yeeyongera obutabitegeera. Okusooka olugendo gye yali alaga lwali lwa siringi emu, ate endala kapalaga gye yali yeetaaga yali yaki. Ate ebyo nga bikyali awo, Pawulo ne kapalaga baali bamanyiganye bulungi. Kapalaga yali tayigangako yadde eya A, olwo obwa kondakita yali abubbyewa. Awo Pawulo yawunzikira endowooza ye nti oba byanguzi bibasaze, nze nasoma era ebyenguzi nsobola okubiwona era n'okubiwonya ensi yange. Kyokka bo abangu yabalaba nga beeyunira kapalaga gye n'aguguba. Kye yakola bbaasi bwe yajja ne yeesooka ekifo ky'omu maaso era yali agenda okuyingira. Kapalaga eyali yayingidde dda kwe kumuboggolera nti mwattu muva Bulaaya, zino si z'e Bulaaya, wamma kizitoyingira naawe Sennyikiti, ate Sennyikiti azzeewa? Otyo naawe Luberenga, mwattu muva Bulaaya nakugambye dda nti sooka owe banno omukisa. Ezo z'empisa? Luberenga oyingidde? Kyagulanyi, otyo naawe mwogera Luganda. Wano omukyala Kalekezi kwe kuvaayo yali alowooza nti ye mwogera Luganda yekka, naye Kapalaga yamulabanga ndabi n'amubwatukira nti ate ggwe muka Kalekezi ajjooleekeeza biki? Ddayo gy'ovudde. Olwamala ebyo nga Kapalaga akoona ku kidde, bbaasi nga yejjawo. Pawulo ne banne yabalekera kire kya nfuufu. Pawulo yalaba bituuse awo, kyava yeegayirira ow'akagaali era ye yamutwala ku kibuga. Bwe yatuuka e Kampala yagenda ne yeeyanjula mangu eri ofiisi eyamusuubiza omulimu ng'akyalina Bungereza. Pawulo bwe yatuuka mu ofiisi baamwetaagisa okujjuza foomu esaba ekifo ekyo. Baamulagira nti foomu ezo ziri mu ofiisi namba 8. Mu namba 8 yasangamu omusajja atuludde nga asoma amawulire. Bwe yamulaba n'ajja bugalubindi bw'obweru ku maaso n'amubuuza oba ayinza okumuyamba. Ko Pawulo nti weebale nnyo, kyokka bantegeezezza nti nnyinza okufuna wano foomu z'emirimu. Awo musajja mukulu
kwe kunyiga ku kadde. Amangu ago neefubutukayo omulenzi embula kalevu eyali ayambadde essuuti ya kawunda. Musajja mukulu yamutemyako ng'eno bw'amulagira nti oba foomu ddi zikyaliyo, omwami ono muleetereyo 2 wattu. Ko omulenzi nti ezo kasookanga ziggwayo bye yanabisiibo ssebo. Mpozzi omwami ono alidda ku bbalaza. Olwo olunaku lwali lwakusatu. Omuvubuka ng'amaze okukabatema bw'atyo kwe kubalaga akabina ng'amaze okubulirayo. Ofiisi oli eyali asigaddewo yalaba Pawulo tawuuna kwe kumugamba nti pozzi singa otabulayo kacaayi mwe abazungu ke muyita tiipu, pozzi omulenzi twandimwegayiridde. N'ayongera okwekukula. Pawulo emmeeme yatandika okumusinduukirira. Yali ayagala okulaga ofiisi ono ebimufaamu, naye yalaba taasobola kwekaniikirira kwe kusirika era teyaddiramu ddala, wabula yafuluma bufulumi mu mwoyo gwe ng'amanyi nti kasita n'ebbalaza mu kyo. Naye aba amala ku bw'atyo olujja lwa ofiisi kwe kusisinkana munne Balamu Kabango. Balamu ne Pawulo baali baasomera wamu mu masomero amato, era naye Balamu yali yeeyongedde waggulu, kyokka nga ye diguli ye agifunidde Makerere, naye yali azze okusaba mulimu. Nga bamaze okugwaŋŋana mu bifuba, Pawulo yamuyitiramu mu byonna, ko Balamu nti ogira onindako awo. Balamu nga yeekuba ofiisi okutemya n'okuzibula, nga empapula azze nazo yajja n'ezize era n'eza Pawulo. Pawulo yadda mu kukungiriza nti mwana wattu osobodde otya? Ko Balamu nti ono Kampala, wabula onkwagaza siringi 10 zempaddeyo. Pawulo kataagaana okukwata ku mpapula, si lwakuba nti teyalina nsimbi ezaali zimusaliddwa, naye ye nga ebyenguzi tabyagalira ddala, naye aba akyali mu kutwomerera. N'ajjukira nti olunaku olusembayo okuddizaayo foomu ezo lwali Lwakutaano. Yali ewula olunaku lumu lwokka, kwe kukwata mu kawaligo n'asowolayo ssente n'azikwanga munne. Bombi baayawukana, buli omu ng'ayagaliza munne emikisa ku interview, wabula ye musajja wattu Pawulo ne ku interview teyalinnyayo, kubanga erinnya lye teryalimu ku ago 10 eddamba agaalondebwamu okutuuka ku interview. Kyokka manager yamukwatirwa ekisa n'amuwandiikira bw'ati: omwami Pawulo ssebo, nsaaliddwa nnyo okukutegeeza nti akakiiko akaakwasibwa omulimu gw'okulondoola anaatwala ekifo kye wasabye tekaasemba kusaba kwo, kyokka twebaza okujjumbira kubajjumbira. Nze omuweereza wo omwesigwa baakigamba dda nti ekigwa ekimu, n'olwekyo Pawulo teyaterebuka era yeeyongera okusaba mu bifo ebirala. Mu butuufu yasaba mu bifo ebirala 13, era byonna nga omuweereza we omwesigwa amuddamu n'okusaalirwa kungi obutasobola kukkiriza kusaba kwe. Mu kiseera kino Pawulo yali atandise okusereba era nga asota busotya. Empale zaali zitandise okumusagala era nga n'ebitogi by'essaati bitandise okuguba. Abantu bali batandise okumuyisaamu emimwa nti osanga n'okuyita teyayita. Muwalimu Zaakaliya ye yasinga okusesa abantu ng'agamba nti anti mwe bamuva Bulaya temubamanyi. Nze nkubuulire, oluusi bayinza n'okuba nga baleetayo mutwe mwereere. Haki ya Mungu ze nalabira wano ku mutabani wa Haji Nantalaga. Ekiseera kino kyali kya kyeya pereketya. Pawulo olw'okuba engoye ezaali zimusagala yayambalanga n'ateekako n'ekkooti, anti baalugera dda nti nnyonyi ntono. Kale nno musajja wattu bw'amusanganga nga ayengatanira mu ssuuti ye emu bemmummululu ne weetamwa okugenda e Bulaaya. Pawulo yali yakava mu kibiina okusomesa. Obudde bwali bwakuwummulako ssaawa 4. Yagenda okutuuka mu staff room, yasanga abasomesa bonna boogerera waggulu, so nga bulijjo kyayi bamunywanga kumpi kasirise. Baali bawakana. Pawulo we yatuukira, Simakula kirasi master wa senior 4 ye yali ayogera nga bwe mbagambye, omuntu okundyako enguzi naye nankolera kye njagala, oyo simufaako, era oyo nze mwagalira ddala. Ko Amooti byenkya eyali asomesa Oluzungu nti ate oli akukolera ky'oyagala naye n'atakuggyako kantu konna, oyo ye tomwagala? Awo mukyala Topista kwe kumukyukira n'amubuuza nti naye Amooti, oyo akukolera ky'oyagala nga takuggyeko kantu tumusanga wa? Mu bitabo by'Abazungu? Simakula yalaba afunye amukwatirako, naye kwe kunogaanya nti kyekyo kyennyini ssebo,
nze sirowooza nti kye tuwakanako wano bwe bulungi bw'oyo atalya nguzi, kubanga ekyo tubanga abawakanira mu bbanga ejjereere, wabula tuwakanira ku bubi bw'oyo alya enguzi ate natatuukiriza kigimuliisizza. Era yali akyayongerayo Pawulo kwe kumuli ekimuli n'abagamba nti, bannange munsonyiwe, nze emboozi njiguddemu bugwi, naye mpoomeddwa nnyo, wabula neewonyezza okuwulira nga abamu ku mmwe musemba enguzi, ate ntidde nnyo bwe mugambe nti atalya nguzi omusanga mu bitabo. Ffe nga bwe tuli wano tuli bantu bayigirizeeko, mu butuufu tuyinza okugamba nti tuli bayigirize. Tumanyi nti twayigira ku ssente z'ababi b'omusolo, abasajja n'abakazi aba bulijjo, oba oyagala abayite abalimi obulimi era abaavu. Nze ndowooza nti ssente z'omuwi w'omusolo ziweebwayo nga gavumenti emanyi nti gwe nange ffe tujja okununula n'okukuza eggwanga obulungi. Njagala okubajjukiza ebigambo omu ku bakulembeze b'Afrika abakuukuutivu bye yagamba. Yagamba nti ku bakafaananyi nga waliwo ekyalo ekiguddemu enjala, naye ab'oku kyalo okwo bwe baba nga basigazza emmere ya nnaku ntono ddala, gamba 3 zokka okuggwaawo, kyokka ne bawulira nti ku kyalo gundi eriyo emmere, singa batuma abantu baabwe okugenda okusaba, bo ne beeresa emmere esigaddewo eyo entono ne bagiwa bali be baatumye nga entanda, balyoke basobole okubaleetera emmere esinga ku eno gye babadde basigazza. Kyokka abatume bwe batuuka eri ku kyengera nga bamaze n'okulya entanda ne batadda ku kyalo kyewaabwe, baba bakondo nnamba emu. N'olwekyo bulijjo bw'otokola mulimu ogukukwasiddwa, naddala nga n'eggwanga lyakusaasaanyizaako lupiiya zaalyo oba kkondo yennyini, mu ngeri yonna eggwanga terikoma kukusuubira kulikolera birungi naye likusasula, kale ate ggwe wooyima okulya enguzi wewa. Ye abaffe ffe abasomesa abatalya nguzi tetubeerawo. Olwasiriikiriramu katono, Semakula n'amwambalira nti, weebale nnyo eddiini yo, era kyandibadde kirungi ofuuke omwawule. By'oyogedde birungi nnyo era by'amagezi, era byogerebwa omuntu yenna eyakadde okuva e Bulaaya. Wabula kye neewuunya kiri kimu nti, mmwe Bulaaya mwamutunuulira mutya? Temwalabayo nguzi nga nze njiwulirayo, obanga eri n'e Bulaaya eyava eddiini ate ewa Semakula waabwe weeneebula. Kyokka ate ng'ebyo tubitadde awo, waliwo ensonga enkulu bbiri. Esooka, abantu n'owoobakolera ekisootya tebasiima. Bangi bajja bakaaba, bangi bakunoonya buyiso. Mu mazima bayinza n'okunoonya mu biyigo bwe baba balina kye bakwagalako, naye olumala oti okubakolera kino oba kiri, toddayo kubakubako kimunye. Bw'oba obasangirizza awantu nga batandika okukuba emiromyo n'okukumenyera ebizibu ebibabaddeko, olw'okuba oli muntu mulamu nga obasonyiwa, naye okuva omukaba lwatajja busera, awo oli tekimuswaza okutandika nate. Era ssebo bye wankolera tubitenda, era nga bwe nkugambye tubadde tufuba okuggyayo okwebaza, ate omanyi tulina n'ekizibu ekirala. Leero Katonda ayagala ffe okukusanga wano n'ebirala ng'ebyo. Pawulo njagala otutegeere bulungi, oba tonnatutegeera. Tetugamba nti tukayanira abantu be tuyambye kutuleetera nkoko oba mbuzi oba nte. Kye twandiyagadde omuntu gw'oyambye amanye nti omuyambye, era akomewo akwebaze nti weebale. Si kirala kyonna, si birabo, si ki, naye akwebaze nti weebale. Ebembi ekyo abantu baffe kye batalina. Ye Yesu Kristo yabalaba, ku buli bantu 10, 9 bafaanana batyo. Kyekiva kiba ekituufu okulamula omuwendo ogwo. N'olwekyo ne batakwebaza mu butuufu era nga tubasuubira mu ngeri yonna, ne bajjajjaffe baalugera dda nti ow'omulimu gwe alya ku mulimu gwe. Pawulo oba yali tamanyi kuwakana, naye yali amanyi okuwuliriza, era bino byonna yabiwuliriza n'obwegendereza. Wabula yabaddamu kimu kyokka nti, era mwami Semakula, kye sinnategeera y'ensonga ebaagaza ennyo okwebazibwa nga mukoze omulimu gwammwe. Yali akyayongerako ekide ne kivuga, ate ng'etteeka ekide nga kivuze abasomesa nga bayimukiramu. Pawulo yali anoonyezza emirimu gyonna nga n'obwoya bumuwedde ku ntumbwe. Buli we yaweerezanga okusaba kwe nga omuweereza we amussaamu ekitiibwa, amuddamu ng'akugaana. Waliwo ekifo kye yali agenda okutwalira ddala, naye oba yali ntaanya ki tewali yamanya. Abagerenjuzi bagamba nti
lwakuba yali talina kyavaako era nakyo kyamusuba. Pawulo yalaba biri bityo kyeyava asaba okusomesa mu ssomero lya sekendule erya private. Essomero lino lyali ku kyalo Lukumbi mu muluka gwa Mituba 6 mu ggombolola ya Ssaabawaali. Essomero lino lyali limanyifu nnyo kubanga buli lunaku tiryavanga ku ddenge nga headmaster ategeeza abantu bonna abalina abaana nga essomero bwe lyalina abasomesa bannamakerere. Ate okujja kwa Pawulo, essomero lino kwalyongeramu nnyo ebbugumu. Abaana bavanga mu buli nsonda yansi era mwalimu bannatanzania ne bannakenya bangi ddala. Ekirungi ng'essomero lirina n'ebisulo era olw'obujjagujagu bwa Pawulo omwaka ogwo ye yali housemaster. Abaana baali mpaladdume z'abasajja na nkwakwa z'abakazi. Abamu baali nga bafumbo, bangi tebaalina fiizi era nga bwe bavaamu eggulo ne bagenda bapakasa olw'okubanga fiizi zajjanga culuculu. Abasomesa tebasasulwanga bulungi kubanga ne ssente entono ezo ze bali bateekwa okufuna mu mazima tebaazifunanga. Headmaster abasomesa be nga abasasulako ku ntandika ya ttaamu olumu baali bateesezza okujeema nga headmaster abawadde busente obutono, naye Pawulo ye yabalyamu olukwe kubanga ye yadda kubya nyama ntono okayana eri mu nkwawa. Ate bwe yavaawo n'agamba nti mu ngeri yonna bwe tujeema tunaaba tumunereza abaana so si kabaleeta. Okuva olwo Pawulo ne banne ne bafuuka kabwanango. Ate era ng'ebigambo we biteekisa, abwana bwe baategeera nti Pawulo ye yabawonya baayongera okumwagala ennyo. Abalenzi baagendanga n'eka ewuwe ne bamukimira amazzi n'okumwasiza enku. Ate bo abawala be baamuwaatiranga emmere ne baleka nga bagisaaniise. Essaawa we zaatuukanga ye n'agikumamu. Mu bawala bano abajjanga okumuyambako mwe mwali n'akawala akatono akasiiwuufu naye nga kalina ekyenyi kya nsonda n'amannya agatukula ng'omuzira ate nga galimu akazigo. Akawala kano ng'okatunuulidde olukwakwayo ng'oyinza okukayita akabi mu maaso, kyokka gye wakomanga okukalaba obulungi bwako kalina amabeere biteeko nga kalina akabina, entumbu ennungi, kalina n'ebiseera mu bulago. Ebisige byako byali bya nnanda ate nga kalina eddoboozi ery'essimbo era nga lya ggono. Kali kawala kawulize akangu. Akawala kano ke kasinganga okuyamba Pawulo awaka era nga ke kasembayo okuvaawo. Ne Pawulo yennyini teyasooka kulaba bulungi bwa kawala kano kannambalirwa, wabula olunaku lumu yagenda n'akasangiriza nga keera oluggya lwe nga katadde n'ekifuba kyako. Bwe yakuba eriiso lye ku kifuba kyako n'alyoka ategeera obulungi bwa kawala kano, yatandika n'okulowooza okukasaba kamugire ddala mu masiga, kyokka kaamubbirako nti kitaawe waako yali tanywa guteeka ate nga yali akyayagala kasome. Baba bakyali mu kukukuta, akawala ne kagenda kafuna omusujja nga n'okuwunya guwunya. Nnyina waako yasooka n'akanogera bimubiri n'omwetango awamu n'omululuuza, naye obulwadde bwagenda bugenze mu maaso nga bugolo. Kino kyawaliriza abakadde okuyita konolo Yosiya tebyetisse okujja okujjanjaba ku nnambalirwa. Yosiya yali Museveni era nga mu kunyumya kwe agamba nti mu bita yatuuka ku ddaala ly'obwa konolo anti omumanyi omulimba asanga mukkiriza. Kyokka musajja w'abandi meddulo zo zaamwewubiranga ku kifuba. Weewaawo tewali muntu ayinza kumatiza banne ku buli meddulo, wabula kyo ekituufu kiri nti olw'obukalabakalaba bwa Yosiya yayigirira okukuba empiso era abantu bwe baalwalanga ku kyalo ekyo nga akomyewo nga agenda bawo mu ggulu agayiso ate nga abalirwa emirambo nga 2 egy'abantu abaali baakafa nga abakuba empiso olw'obutasobola kugumira bukambe bwa mpisa ezo. Bwe baamuyita okujja okujjanjaba akawala yasitukiramu nga eyatega ogw'ekyayi. Mu butuufu Yosiya yali tamanyi kwekunya okutuuka ku nnambalirwa nga n'amaaso gatandise okutunula kyenvu nga n'emmunye zitunudde waggulu. Konolo Yosiya yajjayo mangu ekikoba kye mu ndyanga eyali mu mayembe g'eggaali n'asiba essaabiro lya nnambalirwa. Tekwali kusiba wabula kumyumyula bumyumyuzi. Bwe yamala okulaba omusuwa n'alyoka amutunga ekkato omulwadde eryamuyisa n'ab'emagombe. Yamala eddakiika nnamba ng'akyamumaliramu eddagala era yagenda okumutungulamu empiso nga omulwadde yasirise dda. Bamubikka mangu nga Konolo bw'agamba nti Katonda bw'anaabakwatirako
yali ajja kuba bulungi, era bwe gwali wayitawo ennaku ntono Nambalirwa ng'atandika kubuuka nga ttena, kyokka ate yatandika okusesema buli lwe yasuulanga akantu mu lubuto, ate era n'atandika okwoyanga ebyenda n'ebbumba. Bwe wamutunuuliranga ennyo nga olaba akameeme keesalirira nnyo, ate yenna yatandika okweruukirira ng'oluleka n'amaaso okutemagana. Nammondo muliraanwa waabwe ye yasooka okuteebereza nti omuwala ono yandibanga yasoba, kyokka abalala baalwawo okukkiriza kubanga omuwala yagendanga ne yeesiba omusipi ku kiteeteeyi kye eky'essomero n'ajjula olukende lwe okulukutulamu, kyokka bwe yatuukanga mu kkubo omusipi n'agussa n'agusibira ddala eno wansi w'ekkundi. Era akawungeezi kamu yali ng'ava ku ssomero n'ayita ku nnyina ku dduuka lya Temuseewo nga omusipi agussizza, kyokka nga tamanyi nti nnyina waali. Olwo ne nnyina lwe yatandika okukkiriza nti Nammondo bye yali ayogera byandiba ebituufu. Enkeera bwe baali mu ggwaatiro, nnyina yalaba ekifuba kya muwala we. Nnyina olwakuba eriiso ku mmeeme y'omuwala n'amugamba nti, "Woo, mwana wange wafaafaagana dda. Mwana wange leero kitaawo n'amuddawa ng'onzise, ng'ontunze. Kitaawo tandyemu amaaso. Yii, mwana wange lwaki tewansaasira? Olabe wa kitaawo nfumbidde ku nkato." Ye omusajja omumanyi k'omuwala nti, "Mumanyi musomesa ali eyo ku ssomero, naye nange maama saagenderera. Nsonyiwa maama." Nnyina bwe yawulira nti musomesa, kwe kukaanyaamu nti, "Musomesa muki oyo? Bino bye yajja okusomesa? Mbu musomesa erinnya lye y'ani? Mufumbo?" K'omuwala nti, "Simanyi bulungi, naye ndowooza talina mukyala kubanga bulijjo abaana be bamukolera emirimu." Olunaku olwo mwami Andereya mweyogereze, kitaawe wa Nambalirwa, yalwawo okudda eka. Yayitirako mu kiraabu yaabwe, bammemba gye baali bakazizzaako erinnya lya Andereya mweyogereze kiraabu. Obwa mmemba bwali bw'abasajja bokka kubanga mbu n'abakazi balina eyaabwe ku kkanisa mwe bayigiranga okutunga n'okusiika. Kiraabu y'abakyala eno abasajja b'oku kyalo ekyo nga tebagyagala, mbu ng'eyigiriza abakazi okulya enkoko n'obutatya babbaabwe, nabo kye bava bagunjawo eyaabwe eya mweyogereze. Mwami mweyogereze okugenda okudda okuva mu mweyogereze kiraabu yali asibidde ku mutwe, yali akongozza omumbejja era yajja avuya nga n'olulimi alinnyamu lulinnye, era yayitira wala n'awaka nti, "Owange ggwe mukyala mukuuma, lwaki onsibira ebweru? Nti nkugambye nti mweyogereze waabwe. Yii, manya mweyogereze wo nkomyewo. Nnyina w'abaana, lwaki toggulawo? Omwana wange Nambalirwa nze yansikiranga, jadde muwala alinsikiza omulala alinzuukusa emagombe." Yagenda okumalayo ebyo ng'ali ku luggi. Omukyala olwalubandulawo, omwami n'ayingira nga atagaataga ekiwummulo mu kisenge ng'atandika kwebaza yagizimba, okudda engulu nga enkoko ez'okubiri zikookolima ng'asisimuse. Omukyala yasonda agakamutema. "Yii, leero maama wazze oli toopu, n'okutubuuzaako ne kukulema. Kasita wayogedde ku musikaawo nga ffe abajja bagoba olumu otwerabidde." Musajja wattu yali agenda okwerwanako. Omukyala kwe kumwanguyira nti, "Ne munnange kyenkusaliriddwako, omusikaawo yasobya era naye n'asoba." Yasoba? Kusoba kutya? Ky'ogamba nti Nambalirwa, omwana wange ddala Nambalirwa ali lubuto? "O jjajjange kajongolo, oyo musajja mufu, oba tannafa mufu, ku ssaawa eno kati mufu. Owange ggwe Nambalirwa, Nambalirwa ono nti yanguwako wano mu lukuubo." Nambalirwa yayambalira ku mugongo nga nswa, okutemya n'okuzibula nga yafukamidde dda awo mu lukuubo kumpi n'omulyango ogugenda ewuwe. Kitaawe yaviirayo mu kikooyi. Nambalirwa yali talabangako kitaawe nga yeesibye ekikooyi, yeekanga nnyo n'atunula wansi. Kitaawe kwe kumuboggolera nti, "Olwo otunula wansi tukole tutya? Nkutenda obuwombeefu, olwaleero ojja kundaba akanfaamu." Nambalirwa bwe yabbulula amaaso bw'ati, n'alaba obwenkwawa bwa kitaawe obwali butandise okumera envi. Kino kyamusonyiwaza era yazza amaaso ge wansi. Omukulu kino teyakisiima bulungi era kyeyava amuviira mu luyi n'alumuwuttula mu mpulukutu bekkapa, okumanya ng'oluyi lwalitonziriranga. Ne maama lwamukankanya ebyenda era n'ayunguka n'amaziga. Mweyogereze yali agenda okwongera nate okukuba omuwala amumalirimu ddala obusobyo obwo. Mukyala we
kyava ajja nga azuuma ng'enjuki n'amugamba nti musajja wattu va ku mwana wange, tomanyi bulumi bwabisa, n'ambalirwa si yasoose okusobya era si yasimbyeyo, ate oteekwa okumanya nti omwana ono nga bw'atuuse wano tokyateeka na kumukubako, ye okubawa maama wange ono nga bw'afaanana. Mweyogereze yalaba olutalo Ssematalo olubindabinda ko ye nti wano wafiira muloge, okugenda okukakkana nga ali wa mutongole bwe babigaayagaayamu nga saaba waali ne bateesa okugenda kukwata mulenzi. Pawulo yali asomesa ddiini mu siniyafo we bajjira okumukwata, era yali ku lunyiriri olwo olw'amalaaya Abayudaaya gwe babawaabira, era Yesu amala agambe atasobyangako okumukuba amayinja, omusigire ne mweyogereze tebayita na wa mukulu wa ssomero, era omusigire n'amulagira okufulumako. Pawulo yali akyabiyita by'amaanyi owenu ko omusigire nti seffe tetuzze wano ku byakuzannya, ate Pawulo amutemyako yali ayagala wambazzi ng'afuluma. Pawulo yabatwala eka, ne bwe yabawa obutebe baasooka kugaana okutuula. Awo Pawulo we yategeerera nti bukaaye ebintu okugenda okuggwa, nga Pawulo bamukozesezza akalagaano, ng'akkiriza nti ye nannyini lubuto, ate ng'akkiriza n'okuliwa siringi 4,000 ez'obuliwo, okwo nga kwogase n'obuvunaanyizibwa bw'okujjanjaba mukazi we era n'omwana nga abadde azaaliddwa, ate nga omuwala amaze okuyonsa Pawulo, era nga baamuwaliriza okumuweerera alyoka addemu okusoma, era ng'amaze okusoma amuwase. Bino byonna Pawulo yabikkiriza, naye munnange baalugera dda nti tegumanya nnyumba mbi, kubanga Pawulo yali talina gy'ayinza kwewola ssente ezo zonna. Omukulu w'essomero yamuwolayo 10 lwokka, era kwe yawoleza kumweyogereze nti kale akasuka lyali nalyo taba muti, leeta ezo ate ogende opakase. Era bwe gwali okutuusa omutango gwonna lwe yagumalayo, aba yakagumalayo bw'ati n'ambalirwa n'azaala. Omwana yali mulenzi, kyokka omwana yabafaako nga emyezi 3, nga Pawulo ne banne bakyateesa ku by'okuziika. Omukyala omu eyali atudde ku lusebenju kwe kufukamira n'abuuza ab'omu nju nti, ne mulowooza muyinza okuziika omwana wattu ono ewammwe? Omwana wa mwannyinaze Segirinnya Zedde bwoya, ye lwakuba nti tasobodde kuva ku ssomero, naye omwana ono waffe era omulambo tugutwala. Zedde yali omu ku baana b'omu ssomero Pawulo mwe yali asomesa. Olw'obutayagala kwonoona linnya lya ssomero, omukulu w'essomero yagoba Pawulo ku mulimu, ate Pawulo n'atandika okujeera buto. Olunaku olwo lwonna Pawulo yasiiba agalamidde ku kakeeka, n'ambalirwa ke yali amulukidde nga bakyalinnya mu kimu. Nga bwe tutamanya alirira nnyina, otulo twamubba nga atandise okuyira. Yaloota afunye omulimu nga minisita w'eggwanika, yaloota nga atuula mu benzi era ng'abaggulirawo mu ggulire, yaloota nga abantu bangi bajja okumusaba emirimu, era mu bantu abo nga mwe muli n'omubuze Bajjalirwa ne Pawulo baali baazaalibwa ku kyalo kimu era nga baasomako bombi. Kyokka bwe baamala okusoma, Bajjalirwa n'agenda e Kongo okunoonya emirimu, era okuva olwo teyaddakokka. Abantu be baali bamanyi nti yafa, era nga bamaze n'okwabya olumbe. Pawulo yaloota Bajjalirwa nga akomyewo, nga mwavulu nkupe era nga ali mu nsensu. Kyokka Pawulo yamusembeza era ne balinnya mu benzi bombi n'amutwala eka. Baali bagenda benzi n'ewaba, ate nga waliwo olukonko luwanvu nnyo ebbali n'ebbali. Awo Pawulo we yazuukukira, yazuukuka akankana n'afuluma mangu ebweru. Enjuba yali egolooba, n'ayayuuya ne yeegolola, ennyindo ne zimusonsomola, n'ayasimula n'ayongera okwayuuya. Yalaba alina amaanyi ga muswaba, n'abaalabaalako ebigere muggukiza wa headmaster. Newankubadde nga headmaster uno ye yali agobye Pawulo ku mulimu, naye baasigala ba mikwano, era Pawulo yamulabirako eri n'amwesooka engeri olubuto gye lwesooka eddaya ebbi nti, yii ng'afunye omukisa, anti nange mbadde nzija eyo. Nakava kati mu posita. Awo yamukwangira ebbaluwa eyali mu bbaasa eya kkaki, okuggyako erinnya lya Pawulo era n'endagiriro y'okungulu. Ku bbaasa kwaliko omutwe ku lw'omulimu gwa gavumenti, kyali mu nnukuta nnene. Eyo si ye yali ebbaluwa eya kika kino Pawulo gye yali asoose okufuna. Mu butuufu yali afunye ebbaluwa bwe zityo nfaafa, kyokka nga mu zonna omuweereza wa Pawulo omwesigwa akamutema
nga bwe yasaba bwe bitaayitamu. Pawulo yasumulula ebbaluwa ng'emikono gye gikankana. Emmeeme ye yali wakati w'essuubi n'okutya. Yasalawo kunoonya kigambo kimu kyokka mu bbaluwa, nsaaliddwa, kyokka yakinoonyereza busa kubanga tekyalimu. Ebbaluwa yali esoma bw'eti: Ssebo omwami Pawulo Mazuuku Kirimuttu, nsanyusa okukutegeeza nti akakiiko akagaba emirimu mu gavumenti kasemba okusaba kwo okw'ekifo ekya Senior Establishment Officer, era bwe kityo ekifo ekyo ne kikuweebwa. Ojja kukola emyezi 6 ng'okyagezesebwa. Bw'obanga ekifo kikkiriza, jjuza foomu ze ntadde mu bbaasa eno oziweereze amangu n'embiro. Nze omuweereza wo omugonvu. Pawulo yali yeetaagibwa okujjuza foomu 2 ekkiriza omulimu era n'ey'omusawo. Tekyali kyangu nnyo mu nnaku ezo okufuna omusawo mu ddwaliro lya gavumenti okumukebera. Kyokka ku lunaku luno Pawulo yafuna omukisa ng'ali bwengo, anti aba akyatambula n'agwa ku munne gwe baasomanga naye, Dr. Museenene. Bombi baasanyuka nnyo okulabaganako, era Pawulo namusaba okumukebera ko Dr. Museenene nti, mwana wattu ononsonyiwa, ekyo siyinza buyinza kukikola, si lwakuba nti sandiyagadde, ne wabula ndi bize nnyo, ononsonyiwa nnyo obbi. Dr. Museenene olwamala ebyo n'atandulula ebigere, kyokka Pawulo teyamukkiriza, kwe kumwesooka engeri olubuto gye lwesooka eddye nti, Dokita, manyi nti tekijja kukutwalira bbanga ddene, ate nze ndi munno ddala, n'akasiimo ko kaakano katwalire ddala. Dr. Museenene yatta mangu ku bigere n'amwenyamu, ate n'anyeenya ku mutwe nga bw'agamba nti, mwattu temukaluubiriranga bannammwe, kale genda wali mu ofiisi yange, ekisenge namba 4. Pawulo yagamba bugambi nti, ojje ku mutwe. Mu kisenge namba 4 Pawulo yasangamu omulwadde omulala. Yali omuwala eyava mu kulungiwa n'abalagala b'obalagazi. Pawulo yamusanga atema bisiki. Bwe yayingira, omuwala ne yeekanga n'abuuza Pawulo nga bw'asimba amannyo nti, omusawo omulabyeko? Ko Pawulo nti, ajja. Omuwala teyaddamu, n'asalako, n'akwata magazini y'abakyala n'abikkula, era n'atandika okuyisaamu amaaso. N'omusawo we yatuukira ne yeetonda mangu nti, Darling, nsonyiwa. Ate awo kwe kukyukira munywanyi we Pawulo n'amusaba foomu, n'amubuuza oba yali alwadde ku ndwadde y'abazira. Ko Pawulo nti, nkwetta mulanga. Ko omusawo nti, gwe bulwadde ki obutera okukuteganya? Ko Pawulo nti, nze ndi mulamu nga nkumbi. Dr. Museenene ng'ajjuza foomu ng'ateekako omukono. Olunaku olwokusatu olwa ssabbiiti eyo lwakya bulungi, era Pawulo Mazuuku Kirimuttu enkoko yagikwata mumwa. Akalimi k'essaawa okulumamu 2 nga atudde kitebe enjala kyetuula mu lubuto mu ofiisi ye. Ku olwo ne mukama we yayanguwa kubanga yatuuka ssaawa 3:30. Mwami Yoweeri Kanaakukka Nsimbe, mukama wa Pawulo omupya, yali akuze ng'attuludde. Yalina ekiwalaata nga kyakyami ate nga kiringa ekisiiga omuzigo. Yalina amaaso manene era nga avulumula mavulumule. Ennyindo ye nga ŋŋanda ddala, ku ttama lye erya ddyo nga kuliko enkovu ennene, amatu ge nga gampaggwa. Yali talina nkoona ate nga omutwe gwe gwa masiga. Omwami ono yalina emabega nga muserebende, kyokka nga empale agisibira wansi wa kiwato. Ku lunaku luno Pawulo lwe yatandika omulimu yali ayambadde essuuti ye yokka gye yalina eya bbulusangi. Mu butuufu essuuti eyo yali nkadde nnyo, yonna yali nga yeefukuse. Emabega empale yali etandise okwabirira ate nga n'amagemu geesaliridde. Ekkooti yaliko ebipaapi eby'ebipiira ku nkokola ate nga n'ekitogi kyayo kigegedde ekko. Ekitogi ky'essaati kyali kyabifu ddala, ettaayi nga yeezinze ng'omuguwa oba waya. Olwatuuka mu ofiisi n'atumya Pawulo, era naye yasitukiramu busitukizi nga eyatega ogw'ekyayi. Pawulo yasanga mukama we akutte olupapula olwaliko olukalala lw'emirimu gye yali aweereddwa, era nga omulimu gw'omukulu gwali gujja kubanga kutuukirwako bbaluwa ezisaba emirimu n'okuziyitamu. Oluvannyuma azituuse ku mukama we nga yakola enkalala n'okuwandiika ebiba biteeseddwako akakiiko akabaga emirimu. Olunaku Pawulo terwamugendera bubi, era mukama we yayogera naye nga amuwa amagezi nti, Pawulo ozze wano, era tewali ansinze kusanyuka okufuna mu kitongole kyange. Munno abaddewo
abadde musajja mukulu naye nga ekyokusaalirwa ebirowoozo bye tebisajja kulanga. Abadde tamanyi kintu kye bayita buvunaanyizibwa era nga tamanyi ku ffembi alina obuyinza mu kitongole kino era yeetumiriza ate nga tamanyi kuyiiya. Abadde yeerowooza nti wa kitalo. N'olwekyo bwe nfunye ggwe omuvubuka neesiimye kubanga nkakasa nti ojjanga kulowoozanga ku bunafu bwo okusinga ku maanyi go. Obudde bwonna obw'okumakya Pawulo yabumala afuna abagenyi bakozi banne abajjanga okulaba omuntu akokkonodde ogufa ogwo. Leero bwe kyatuukanga ku bawala ne kiyitirira, yabawuliranga awo ku luggi nga bakonkona ko ye nti yingira. Awo omuwala n'alyoka ayingira, ate bwe yatuukanga mu kisenge n'abanga asobezza era ne yeetonda. Nsobezza ssebo, mbadde ŋŋamba nti Yofeesi mwali. Ye yali ofiisa Pawulo gwe yasikira, ate abalala bajjanga ne beenoonyesa fayiro. Essaawa yakeewamala bwe yatuuka, Pawulo yali akyalowolereza gy'anaabeera. Yalabiraawo ng'afunye ababaka babiri, Lidiya ne Suzan, abaali bamuddukidde okugenda mu staff kantini yaabwe. Era bwe yatuuka eyo yasanga ekiri eyo nga si kibejjo. Abakozi bonna ab'omu ddaala erya wakati eyo gye baalyanga emmere awamu n'okuweweeza ku mimiro. Ku olwo nno ye Sempappe Pawulo baaliisa muliise. Lidiya ye yamugulira ekyemisana era baamunyumiza ebintu bingi nnyo ebifa ku mukama waabwe. Baamutegeezanga bwe yawalana ennyo omwami oli Yofeesi Pawulo gwe yaddira mu bigere, era ng'ye kennyini bwe yali entabwe eyavaako kukyusa musajja wattu oli mu kutwalira awamu. Olunaku olusooka Pawulo lwamugendera bulungi nnyo, okuggyako mpozzi ekintu kimu, yali mwavulunkupe. Mu butuufu yali talina yadde ekuba ennyonyi mu nsawo ye, era singa tezaali nsonyi nnyingi yali ayagala kusaba Lidiya mu kifo ky'okumugulira ekyemisana sente ezo azimuwe buwi. Ate yali ayingidde ennyumba empya ey'omulimu. Leero ennamusa n'etuuka ku nnyoge olw'obutaba na ssente ate nga tannamanyiira nnyo kitundu ekyo. Pawulo yaddayo mangu eka, naye aba yakeesimba bw'ati mu luggya lwe n'afuna abagenyi teyabasuubira, era mu butuufu yali tabamanyi, era yeewuunya okulaba engeri gye baamutuukako. Kyokka anti naawe enjogera ogimanyi nti mu nju temuba kkubo. N'olwekyo Pawulo abagenyi be yabaaniriza, wabula bombi yabaalirira mukeeka awo mu jjiija eyali emaze ebbanga nga tesaayibwako. Nyooge ye yaddirira, era ng'awedde ku bagenyi bombi omusajja yeeyanjulira Pawulo nti, mukama wange totumanyi, leero kaŋŋambe nti tommanyi, kubanga ono ye muwala wange era tewandimumanye. Nze Samusooni musajja gy'agenda, ndi mubazzi era obubazzi nabusomera mu tteeko. Nabadde ndi ku katale eyo ne mpulira nti mu kifo ekyo kyewakonodde baleeseewo omuntu, ate ŋŋenda okuwulira erinnya nga omuziro gwo gwa mmange, kwe kugamba ggwe oli kojja. Kale nno Abaganda balugera dda nti Sirya ayolesa mubiri, ate era ne bagamba nti olw'omwana lundebuukanya. Omuwala wange ono ate mukazi wo yamala siniya omwaka ogwayita, naye tumunoonyerezza emirimu, tutambudde n'obwoya ne butuggwa ku ntumbwe. Buli we tutuuka batulimba ne ssente zaffe baziriira bwereere, ne munno gw'oddiridde mu bigere naye twamutuukako. Kale nno ssebo kyetuvudde tusituka. Gwe ate munnange olitusomako busomi mu fayiro. Era ssebo ne munnange bwe tuzaala omwana ono Naalongo ne ajja kutuuka, wabula antumye kukulaba nti akamwanyi kaako gaayaako. Wano musajja gy'agenda kwe kufukamira n'akwanga Pawulo siringi 10 ddamba. Kyokka Pawulo yali yamalirira obutakwata ku nguzi, era wano we yeebaliza omugenyi, kyokka n'amunenya okulowooleza mu nguzi nga bw'amugamba nti, nze bannange munsobera, ondabye lwa bwavu. Nandi ky'ogenza okulaba mutima gwange gulowooleza mu ssente zokka? Olowooza siyinza kukuyamba nga tompadde ssente? Ŋŋamba nti wano ndi okubaweereza. Ye abaffe yali akyayongera okutwatwalikana. Musajja mukulu n'amuwooyawooya nti, taata toyomba bw'otyo, naye munnange ssente nzirese mu mwoyo mulungi. Ye ng'ani amanya nti w'ofiisa omukulu nga ggwe ayinza okukolera obwereere. Wabula mwana wange kankwebaze kisa. Maaso mbira omuwala musajja gy'agenda gwe yaleeta okunoonyeza omulimu yali yava mu kulungiwa n'abalagala, amaaso ge mu kiwanga nga galigita buligisi,
era enkeera yatandikirawo okukola. Ebyembi teyalina nnyumba wabula eky'omukisa olw'okuba Pawulo teyalina mukazi yamuwa akayumba ke ak'abakozi. Abakulu baalugera dda nti asimba emisogasoga teekkaanya mayuba nti era ekiseera ky'omunyumya kijjula malusu. Naye nno munnange ne Pawulo bw'atyo bwe yamala okusuza omuwala abantu ne batandika okwewuuba awaka. Ono olwavangawo ng'omulala ajja oluusi nga basisinkanawo anti naawe omumanyi ow'obusangabi n'ataafumite akootakoota. Wabula waliwo akawungeza akamu Pawulo lwe yeewuunye ennyo. Yali asitaamirizzaawo mu luggya nga yeegomba akeezi akaali keememula ennyo. Yagenda okulaba nga ekkubo teriri busa. Omusajja yali ayambadde essuuti nga akyama ate teyeerambika luggya, yakiiba lukiibe. Ekiyummulo ku kayumba k'amaaso tiyalwa nga akonkona. Munda mwali mwaka ettaala, naye olwakonkona abaali mu nju ettaala ne bagizikiza. Ye omugenyi ow'ebweru yalowooza nti osanga nannyinimu teyayagala ayingire nga bamulaba. Bw'atyo omwami yeeyongera okukonkona. Aba akyakonkona omuntu n'abandulawo oluggi beppa n'afuluma n'atomera eyali akonkona n'amansuka emisinde. Ono gwe baatomera yasigala wansi nga atuuyana. Olw'ekisa kya Pawulo yadduukirira mangu musajja wattu ono okugenda okumutuukako n'okumwetegereza. Tiyali mulala wabula yali mwami Yoweeri Kanakukka Nsimbe owange ebiyita ekiro n'ekkangawo yeetikka. Enkeera mwami Yoweeri Kanakukka Nsimbe yawandikira maaso ebbaluwa entongole nga amugoba ku mulimu kubanga yali afunye alipoota nti emirimu gye yali tagisobolera ddala. Pawulo gwe yakwasa obuvunaanyizibwa bw'okutuusa ebbaluwa eno ku maaso. Ofiisi yonna ng'etegedde kugoba kw'amaaso, abawala banne b'amaaso bagendayo okumusaasira era n'okumukubagiza n'okwewuunaganya. Alisi ye yasooka nti ye mwana wattu maaso nga kitalo ekyo, ate ani oba yakulimiridde? Omanyi ekibi kya Kanakukka awuliriza nnyo ŋŋambo. Yali akyayongera okwewuunaganya. Maaso n'amuli ekimuli nti munnange nkubuulire Alisi, nze waakiri okufa naye ne sikola bye ssaagala, kubanga mu mazima wano sajjirira mirimu ebiri, ogw'ofiisi n'ogw'okukwanibwa. Ate nno okwanibwa ng'omusajja atunulwako, naye ono Yoweeri n'obwayoweeri bwe. Awo Meega omuwala omulala eyali azze ne Alisi we yeewuunyiza nti maama ate nawe yakukwanye. Leero ye alimalawo ofiisi yonna. Buli ajja n'amugambako naye abakazi twalaba. Yoweeri oyo yagenda okulaba nga naye akusaanira. Nze sirabawo bisaanyizo, si feesi, ye najjudde embugubugu, si wasimaata, si kisale. Yali akyamulonda. Omuwala omulala ayitibwa Elizabesi n'atandika okumunwanirira nti naye nammwe mulimba, mulowooza nti okwagala kujja lwa ssente yadde endabika. Ye musajja wattu gwe mulimirira mutyo yakakwana abawala bameka wano? Munviire ku musajja wange, nze abawala ba wano mbamanyi, abamu bamwegwanyiza bwegwanyiza. Munnange nno ebyembi nga binajja otuuyanira ku luggi, kubanga enkaayana eno yavaamu olutalo olwaboggoza n'embwa, era abawala abamu n'emisayi ne giyiika. Kyokka ye Pawulo ebyo teyabitegeerako, kubanga ku olwo era lwali lwakutaano yali agenze kusuula mu ngalabi ewa binoga.